Jane batweyungako ne basiramuka ne tulinayo ekizibu kimu eky'abantu abatalina bugumiikiriza. Abasiraamu bannaffe tebalina bugumiikiriza mu ddaawa. Wasiramuka bw'ati n'amulaba Munsobi ng'atandikirawo okwogera nti oyo yajja kwonoona busiraamu bwaffe. Tugumiikirize nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Quran, fasbiru kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Mugumiikirize nga ab'enkizo bwe bagumiikiriza mu bannabbi. Wala tastajil lahum, abo abantu bemukowola okweyisa obulungi temubapapirako, mubakwate empola, bakyali baana bato nga wakoze eki nga watugambye. So tubeere n'obugumiikiriza muki mu ddaawa nga tubalungamya eri ekituufu baganda bange. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atwanguyiriza obusiraamu ne mukadde waffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atugirewo ebikyaganye. Ffenna tumanyi tetuli perfect era tumanyi nti changing it's a gradual process. Omuntu okuva mu bibi okudda mu kirungi. Ababuusabuusa nti Madrat nasalamuka banoonye Madrat atali musiraamu naye ono musiraamu. One, ekirala kusalawo kwange na mutima. Sijja gamba nti bampadde ennyonyi tobe ya gavumenti bangulidde mbadde opposition ngeze mwe nale mbampadde billion kuno kusimba kuweereza Allah kyekyansalamudde. Thank you. Wakasiramuka kati bbanga kiri omaze mu busiraamu? Bwemba mbalabala musigenda mu naku ngenda mu wiki. Nkuza nno. Obusiraamu obusanze otya? Okutula ku kyamenya ne swala sinazikwata ne inshallah obwagazi bwe nnina mu wiki emu nandifuuka imaamu. Kuba nina baseeka babiri tebampa mirembe bantu. Maaseeka asalina kuba soma kino jangu neno bandi awo seeka waswa owaye zukuka neno kola boti no batugeka kasaba nakuyigiza obubonero ngokola botyo. So ndi musanyufu nnyo. Bantu kyabakubulidde oba bakubulidde ekigambo kya Allah okukuleetera gwe okukyusa n'ogamba kankiyingiremu. Natanga okugoberera clips ku YouTube. Seeka sani ono mukulu nnyo gyendi by the way. Ono ye mukulu nnyo gyendi. Seeka waswa ono mwana muto nnyo ne ku TikTok okwo omulaba nga alina byajja nawe. Mwana muto yandibaddeyo omu ku bavuga boda yandibadde munyi wanje agoba bekine omwana ono kyova namuzonze omu ku baseeka bange abagenda okunkuza. Seeka mafu yo naye iri muyenjagala kiti munamba agala kwegazi bonna bogenda owulira ebigambo byabwe oba tuyagala salamu kuba mufubufu. Obusiraamu tulinamu ebintu ebimu byetuteesembereza ng'okunywa ku mwenge. Ekyo Mungu atusaasire kuba ndi mupya. Ekyo okunywa omunywi sijja kunywa ari lwaki baguntonderako sijja kunywa. Ate ogenda mu mabaala okukolerangayo. Ekyo kyogwe mulimu gwange ne Allah akimanyi yaje navudde nina okukola. Saasoma siri minisita siri musuubuzi ekyo bannaye basiraamu nina okukola. Seeka nze nina muli ekyekiriza nti mwanandaamu si yansalira omusango wabula Allah wange yansalira omusango wabula gwe ndaba nga nkoze ensobi guide me but don't command me. Nange ndi muntu mukulu agamba kino Allah takyagala. So nja kwekontrolinga nnyo ate ndayira nti Allah sijja kunywa. Amen. Okay. Kiko omulese wa mu nsonga zino. Tuli bantu bakulu tugatta mirimu n'oluganda naye emitima sijejimu. Kyova singa twalibyawamu twalibe tugaba n'omukazi omu batuvuge moloka emu naye buli omu alina bibye naye oluganda weeruli muganda wange ddala muto wange ekitegeera ate ekiyatukola omulimu gwe guti ne omutima gwe. Inshallah nsaba Allah anaamukwatako n'alaba ekkubo ajja kutula shahada naye ajje. Biki ebirungi bye weesunga okufuna mu busiraamu oba byolaba? Kuyiga kutya Allah. Ti Allah oba ogenda omusinza olina okwetukula. Toyingiza mu nyumba ya Allah buzambi. Toyingiza ngatto tokola ki bw'oba osinza Allah wo olina omuvunamira kuba ye Katonda asinga.
tuyina amalala naye yennyini malala yagamba nga kuwadde oba nga kugjeeko kati nesunga ekintu kimu kuyiga kutya Allah teri kirala segomba mbugagga gwe tuvunnamira kale sina kyembagamba kale kale kaseka wange ayogereko sekasani bw'anaamala omwana nga bamuzadde asooka ne bamuyigiriza okutuula ayiga okwavula n'atengera n'ayimya n'afuuka omusajja nkyali mwana inshallah nja kikwasaganya nkiyige neyanziza twakulabye nga shahada ogitolera mu wabadde mu ddungu wabaddewo nabadde bweru wa ggwanga nadde bweru wa ggwanga nebaza nnyo Haji Umaru nebaza seeka wange seeka waso twamuleka nti alina passport abo bakoze omulimu gw'amaanyi Malik gye twali ku mbaga eyo musajja Bambi Mulema Haji Hamza bonna abantu abo bankutteko nnyo Eddie Kenzo Jostede so bankwatako nnyo nala Madrat osaze osalawo neŋŋamba seeka oliwa yangu ekirayo katukikube Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gaffe Nze Nsubuga Hassan. Seka tubulire ojjo okusinkana omukulu ono ye erinnya lye Isiraamu yaani kati Mwami ono twamuwa erinnya erya Umaru Maliki Lubega. Lubega lerinnya lye ery'ekika. Umaru ne Maliki be bantu abaali ennyo mu bulamu bwe era be bamundeetera nze kubanga bo tumaze nabo ebbanga ddene. Kankati ekigamba obusiraamu abuyingiddemu biki byosinza omugamba era biki byomugambye anywerereko ennyo nga nnyo entubusiraamu eddiini yaffe eno emu ku ddiini abantu gye bataategeera bulungi. Katonda ekintu ekisooka ekibereberye kyabanja omuntu okukkiriza mu mutima gwe nti nsiramuzi. Obukkiriza bwo gy'okomye okgenda ewala nabwo Katonda gy'akoma okwanguyiza buli kimu ky'olaba nti kizibu. Omuntu atalina kukkiriza mu Katonda tayinza saala swala ttaano. Omuntu atalina kukkiriza mu Katonda tayinza kukola kyabuzira muganda waffe ono kyakoze n'agamba nti mbadde siva mu mabaala nga nnywa buli kinsala mu maaso naye mubeerewo ng'abajulizi n'abamawulire nvudde ku byokunywa nsigadde ku mazzi na sooda. Ekyo kiraga obumalirivu n'eddiini gyafunye ebisigadde byonna bijja genda bijja mpola inshallah taala. Era nga wagambye nti omwana asooka kwavula n'atengerera n'atambula n'adduka emisinde tetumusuubira kudduka leero wabula essaawa yonna ajja kutuuka waawe inshallah. Mu essuubi abagweredde mu buseegu abagweredde mu babaala abantu abagweredde mu kusinza ebitali Katonda be bantu abatuufu obusiraamu bubaagala. Obusiraamu tebwajjirira bantu balongoofu kubanga obusiraamu busomesa bulongoofu. Obusiraamu bwajjirira abantu abo balongoose era twafunye mu busiraamu omuntu omutuufu yabadde asaanidde okujja mu busiraamu. Entanda sijja gisibirira ye nga Umaru Madrat wabula nja kisibirira abavubuka bonna nti leero eŋŋombe eriko oba omuntu alina style leero kyewandiise vibe musiraamu omuntu yenna ali gyali tetujja kukubiriza kusiramuka leero wabula obusiraamu buwa obudde obusomeko wona abusomako ojja kufuna enjawulo ku lwayiro gy'olina. Era ekisemba onaasobola oyimirizaawo eswala inshallah eyo gy'obeera wanje inshallah amiina seeka waswani nga wekitegedde nti muntu mukulu sasalamukidde family. Thank you. Buli muntu agenda mu kabuli bw'omu, buli muntu ayimirira mu maaso ga Allah bw'omu, okitegeera. So kasisalamukira kusanyusa muntu nina salamu senganze era ne mu family yange sinakaka baana bange mukyange mu 7th day nnyo era ne mukwaya zaabwe asaba bwana salama maze n'emyaka 15 bwana asaba naye ng'agamba ndabye ekkubo ajja kujja
ne sigenda kaka baana bange sigenda kaka maama wange wabula okubagamba ebirungi ebiri mu ddiini bwe balisiima bajja inshallah. Saba Katonda Uganda afono amutufuulira ekyokulabirako ekirungi eri eddiini yaffe obusiraamu ate afuuke omumuli ogunaaleeta abalala okuyingira obusiraamu.